osiba abaana osiba abantu abasiba nga tabataddeko fine babeera mu detention centers okumala emyezi 6 ku myaka nga gye bali era yalina ne baddamulira omwami ono akole kuseemwa ayina ebisenge bijatulugumiza abantu ayogera ku mirembe mukulu ddamulira bwanga omutwe gwo nga sigwa neighbor nga tewagweyazise weyazisi oba okozesa amagezi yakulogera mwaka kapale njagala osooka weebuuze ddamulira ntuli wakane ndi emmere nga n'abaana bange mu kooti omutobe kubanga sigwa mukazi oba mpale ya mukazi wo gye oyambadde oba omutonga gwa neighbor sooka weebuuze kiki ekikuwambisa abaana b'enkyukakyuka n'obateeka mu detention centers ku seemwayi ne kololo mu safe house n'obasiba nga tebalina misango emyaka 3 ng'onyumya mbu simanyi waliwo emirembe ki gwe tokimanyi nti abasomali balina national identification za Uganda balina n'obutuuze wano nga bakimenya amateeka gwe atamanyi nti aberitria bali wano bumenyi bw'amateeka balina passport za Uganda bumenyi bw'amateeka gwe atakimanyi nti abasudaani bagula ettaka wano bumenyi bw'amateeka bali mu Uganda bumenyi bw'amateeka gwe atakimanyi nti n'abasudaani ab'omumambuka bali mu Uganda bumenyi bw'amateeka gwe kennyini gw'okulembera obubinja obuwamba abantu gw'oyogera ku mirembe walina emyaka 10 Museveni bwe yalinga gy'okuwamba history w'okufuga Uganda ali luddawa njala kubuuza Museveni we yagendera mu nsiko kyogamba nti yali tasobola kutula ku meza kutesa n'abakulembeze bali lwaki yakwata mundu Christopher Ddamulira gwe chief kidnapper abana Uganda mu nsi otambuza drone okwata abana Uganda n'ebulayo naye baspies bo mukulu lekera okwebuzabuza ng'afukaana aba tolina budget ya police essaawa zino essente z'okozesa sente za muhoozi za state ng'okulyetinga gangs okwetoola mu Buganda neera kiganyo okubeera successful gwe lwaki tokwata baana bo abambali e South Africa n'abala bayiibwa ebbo bateeka mu system eyo lwaki obikola mu Buganda lwaki togenda gy'osibuka n'okulirayo lwaki ogenda mu Buganda ngera kugamba ekigambo kimu mulekerawo okwebuzaabuza nga mmanyi kituufu abaana b'okwata babakoze musango ki lwaki mulina oluyombo wakati wo ne Inspector General Police lwaki mulina oluyombo wakati wo ne Kayindo Tafiire n'omwami gwe bayita magambo nga magambo akubuuza case files z'abaana bonna bali mu safe house ziri luddawa omugamba let him not cross his lines lwaki ogamba magambo ta crossing line bw'obanga wasoma amateeka Ddamulira amateeka ge wasoma gakulaga okudetaining omuntu nga talina musango gwazizza n'omusoma emyaka 3 ng'omunyigo oguli maawa obayiwa sikaamulali mu mbugo zaabwe obasibako buloka ku mabeere amateeka ge wasoma gakulagira bwekityo gwe magambo bakugamba nti tetwagala kusaba abantu batalina fayiro ng'omugamba ta crossing line gw'olina amateeka agagamba wandiika gakulaga okukola ki okukwata abantu babasiba awo tuvuddewo wagambye nti ensi erina emirembe etetaba njala kubuuza mukama wo General Didigi bwe yakubya abaana abatamanyikiddwako mannya ne bazirika abamaze n'okuba nga baafudde ne mbasitula mu batwale ku poliisi erubowa osina abagamba we can't detain already people who have been tortured take them back for treatment after the treatment then you bring back ne bakuba essimu wa mukama w'omuhoozi n'abagamba bwe bakuba emigo fire wana ne bakuba emigo ne mbasaanyaawo ne poliisi tannaddamu kuoperatinga nga ggwe omusajja agamba nti oyagala amateeka n'emirembe wavuddeyo kondeme ng'ekikola kya muhoozi oba ekya SFC yakoze era ggwe poliisi gy'oli bamaze emyezi 6 tebafuna musaala nga n'ensereza Easter tebazifuna sente gwe zooperatingiramu ozijjawa nga banna bakola emirimu egyalaali tebasobola kufuna musaala gw'okola yaani era sente ozijja luddawa bino byapeninze jjo nga tonava bikondeminga bino nga tonava bikondeminga ebyo Yerubowa ku luguudo oluva e Kampala okudda Entebbe mu district y'e Wakiso nga office ezisinga okuli ne yatwala poliisi eno nzigale wano we tukitegeredde nti bangi ku basirikale abalina okubeera mu office zino bali mu kunyiga biwundu oluvannyuma lw'okuwuttulwa abantu ababadde bali mu byambalo ebifaananira ddala ebyejje ly'eggwanga li UPDF
ababalumbaganya olunaku lw'eggulo. Mu kwongera okunoonya ekituufu ekyabaddewo nga bamagye bayisa ku bapoliisi ow'Embuya, Engumi n'Emisambageri, tuliko ebipaapi by'omusaayi bye tuguddeko mu luggya lwa poliisi eno nga babaddewo batutegeezezza nti guno gwe gumu ku musaayi obwedde ogutiirika okuva mu abo abalozezza ku bukambwe bw'abasajja. Abasirikale abasangiddwa ku poliisi eno si be bokka abaakubiddwa, wabula n'abantu aba bulijjo okuli abasibe, abantu abadde bazze okuloopa emisango, so nga n'abazimbi abasangiddwa nga baddaabiriza ebizimbe bya poliisi nabo tebaasimattuse nga bavuddewo basiimuula musaayi. Olw'okuba nti embeera yabadde yakanayo kyani, abantu batono abasobodde okukwata ebyabadde bigenda mu maaso nga beeyambisa amasimu gaabwe, kyokka waliwo akatambi ke tufunye akakwatiddwa nga kalaga ebyabaddewo. Nga tetunava ku poliisi eno, abamu ku bantu abakoseddwa mu bulumbaganyi buno bazze ku poliisi okwongera okugobera ku nsonga eno nga waliwo n'abalabiddwako nga bawenyera, abalala emitwe nga gisibiddwako bandage, ate nga waliwo n'abalabika nga balina obukosefu ku bitundu by'omubiri ebirala. Ne gye buli kati abaakubiddwa ensisa ekyabeetimbye ku maaso nga nabo abakkiriza okwogerako naffe baganya okubooleka obwenyi bwabwe olw'okutya nti abajaasi bandiddamu ne babatuusaako obulabe. Nga tumaze okukkiriza okusaba kwabwe, bano batubuulidde ku byabaddewo olunaku lw'eggulo. Osawa nga 6 kitundu awo nga ziyingira nga 7. Tulaba emmotoka ez'enjawulo, emmotoka nga 4 azituuka wano ku poliisi. Kati ffe ne tutategeera, nosooka ne muvaamu omusajja omu naye nga abali mu ezo emmotoka abasoose ofuluma nga bambadde bunuuwe, kale nga baleka nga basiviliani. Naye nga balina emmundu nga si zino poliisi zetutera olaba ne bagula emmotoka, kwadde ne drone, waliwo Subaru ezabaddeko awo emmotoka nga nnyingi. Ne bazigula ne bajjamu abasajja nga abasajja be bajja bambadde amasuuti, naye nga bonna bali ku mpingo nga bambadde amasuuti. Then nga mulimu n'omusirikale wa UPDF ambadde combat ya UPDF, naye nga bamuletedde ku bano ab'amasuuti be baleese, yes, nga naye aliko empingo. So ne baba nga buli gwe bajjamu gwe bakuba, buli gwe bajjamu gwe bakuba, buli gwe bajjamu gwe bakuba, nga be babayingiza mu ezo ofiisi. Nga poliisi emaze okwekengera abantu ababadde bagiretedde abasibe, yasazeewo okukwata ababiri ku bo bongere okuginnyonnyola ebibakwatako, era kino kiteeberezebwa okuba nga kyekyavuddeko emberebezi. Kati poliisi ndowooza nebeekengera nekwata komanda, no ne yakomyewo ogwokubiri nemukwata neweza abantu 2. So ne wayitawo obuddakiika, wayisewo essaawa ng'emu okutuuka ssaawa nga 7-8 awe watusaa kugamba ssaawa ntuufu naye nga zaddemu ezo. Twagenza okulaba kabangali y'amajengeze. Kati ffe nga tulowooza maybe engeri gye tuli ku poliisi ebyo bya bulijjo abasirikale bakola ki.